ataita sikutesa we mukama yamanyo kutesa brandanda no retreat no surrender nakede kumachanze nenabentumbwe netekako kamaski netula kumuyangawo omanyo obulamu bunyigaye wakawabo wange bimanye ebintu bya kalantini lockdown naye tutwala neyatusuubiza kawunge waffe teyatuuka yamirodi takyambuuza nebemmanja nebwekuba essimu tebagikwata bwe nyumba giwulira mulokolo nyumya bikimbo omunaku wakufa katonda byeyogerawo byerabidde nebyakusuubiza birabiri obirekulidde yesu tali ku lockdown yasobola okukola yadde nga tuli mu kalantini watandika ogamba omwaka gugo kati ndabowooza kimu 22 yatusedde cause what you believe is what you get and it's a good to believe in God cause I believe like I believe after karantini ngenda kwevuga after karantini bamubangisa after karantini ngenda sula chayinanze after karantini everything's gonna be alright. We say after kalantini abamanja after kalantini nagebe manja bali mu kalantini after kalantini tukirivu ne wafiwa tachuka ne walwaza tachuka okukiriza kwa dawa bana bamukama bakiriza mwadawa jayo player request yo leading byonna bewawandika watikinge katonda genda kusanyusa genda kusangula amaziga gokabya mulako dawa napate webumansi jagamba oliba waggulu watasi wansi guno omwaka ngenda kuwininga emotoka ngenda kudrivinga embaga ngenda kuwedinga ebyamagozi ku meri ngenda kushipinga ngenda kukolamu ebisente maki abampalana muninde mulesi guno omwaka nina okukuba hiti ku hiti nina okuba ku chati cause what you believe is what you get and it's a good to believe in God cause I believe like I believe after karantini ogenda kwevuga wamubangisa enjegere zigenda kutuka abakuloga bagenda kulokola basamize bagenda kwatula ku mulimo bagenda kukuza everything's gonna be after kalantini abamanja after kalantini nange bemanja bali mu kalantini muninde after kalantini tiki back and go, tiki picky back and go, coronavirus, tiki back and go.